abapolisi oba bali anabutidi mukama abasonyiwe abapolisi tebarespondinga in time afande webale kuntaasa aye bali banzinzeeko abantu bange wembeeno monte musaala kuba tiri kujja kunafuwa nja kulwanirira omuntu wa wansi mukama katonda eyabaleesa abaizeeyo nze Cross Mwanjuzi nga tiimu y'emityana webakobye nze tirya nguzi kuba ndidye waife gyenva nakulirwa mu famire yaidiini wenatuuka mu ofiisi eyo nalinawo babuloka bangi nga kyebakozesa okwiba abantu amataka gaibwe so wenabagoba banfuukira akayinja mu ngaito banwanisa left and right era nga buli saawa mama akukubira isimu ate Proso wakoze eki namukoba banoonereze bananonereza ndi ready okustepinga aside era mama yanamba banoonereza paka bayagana nga innocent ate bayagana nga ndi hard working kati webava kwekyo batandika okuntwala mu makooti agenda wulo nga bantwala mu makooti nemererwa emirimu denikola mbiveeko okuyamba omuntu omunaku so wenalemeraku era ni looya wange eyali ampolerezanga bwe yalemeraku nga ambeererawo bakomenkereza nga looya bamulumbye era nga bamwise omwoyo gw'omugenzi Mahadi katonda akukiwumulidde emirembe nasuubiza abakungubazi nga wetujja okulwanisa abamenyi b'amateeka era okutegeera nga baidye amaanyi gange bakuba wetutaatoole woono omusango gwidde atumeega era obwire obwo wenava kulumbe baidde banumba ekisa kya katonda kyantaasa afande nsaba oyemerera owubire kw'abantu oyo afande ali awo. Process speaking today because of God. Tubona baba ng'ositwike kuva emityana Bishop Waida. We are so happy. Katonda munene, katonda w'amaanyi akola buli kimu. Twankabaire nga twayida wano kuziika Prose. But the mighty God that we serve as heads of security in districts, katonda n'atukuumira n'atukozesa. According Prose, another chance life. Prose ono bana katonda mulungi era ekyenkaniraawo. Prose saino tuli kumubona kubanga katonda yeekiriza yamuwayo another opportunity to life. Kyetwali kitusuubira nti tusobola okwemerera ni Prose era twaba nga tuli wano naye okubona nti twebaza katonda. Nina ebyawandiikibwa biri bibiri biti byonka ku lw'ensonga eno. Ndakusaba alina Bayibuli atubiikulire Psalms ku lw'ensonga eno mwikirize twebaze katonda era ng'ebyawandiikibwa bwe bikoba nti buli kaseera twebazenga katonda olwa byonna byonna byatukolera. Era we are here to give thanks to the Lord for giving Prose another chance life. Mukama kyava mukuuma era namulabirira Mukama lwe lwazi lwaffe kyekigo kyaffe ye mukumi waffe omulabe waffe yaani byamutuusibwako kukola kwe wagala afuuke for RDC. Ekyokubiri maama bonna oba otuuse okunoonya akalulu ab'emityana tujja kujja tukunoonyeza akaki akalulu. Prose tumwagala nnyo nammwe ab'ebyende mwebale nnyo okutwagala naffe tugenda kwogera okumukuumira ddala.